ntandika programu eno nga nkugamba ebintu bisatu. Omuntu okukkiriza nga bw'akkiriza, omuntu okulaba nga bw'alaba, omuntu okutegeera nga bw'ategeera, omuntu okukola ebintu nga bw'abikola. Kisalibwawo amasiga asatu. Olaba ki? Owuliriza ki? Osoma ki? Byolaba ku TV, ku social media, mu nsi ne mu kifo w'oli bibumba kye tuyita subconscious mind. Obwongo bwo buli obubumba obulamu bwo era obukusalirawo bw'onoobeera mu nsi. By'owuliriza byogera eri omwoyo gwo okugubumba n'okuguteekateeka okutambulira mu kkubo ly'ebigambo ebyo by'owuliriza. Osoma ki? Weesomesa ki? Kubanga twesomesa nga tuyita mu kusoma ebyo tuba tusoma. Ddala ebisomesebwa olwaleero kagaba amatendekero gaffe byebyo ebisaanidde, byebyo ebituukiridde. Ddala singa ebisomesebwa ebyo byali birungi ddala nnyo ng'era bye bisingiridde, singa ffe tetusobola kwejjira kopa ekaseese ne tumuyisa mu mitendera gyonna ne twekoleramu ebintu ebiwedde, lwaki bwe tujjayo kopa batwala mutwale? Ddala singa ebyo bye tusoma bye bituukiridde oba bye bisingiridde, ffe twalibadde tetusobola kwejjira mafuta bunyolo ne tugeeteekerateekera ne tutunda agawedde. Twalibadde tetusobola kwejjira zaabu kalamoja ne tumweteekerateekera ne tumuyisa mu mitendera ne tutunda awedde. Lwaki mulowooza abazungu ensimbi zaabwe bazikuuma na byabugagga bya mu ttaka? Their currency is backed up with gold. Dola si dola, wabula zaabu ali emabega wa dola n'ebyobugagga ebikuŋŋaanyiziddwa okwetooloola amawanga bye bifudde Amerika kyeri, si lupapula lwa dola. Olwaleero dola ekozesebwa mu mawanga mangi, kigifudde ey'amaanyi, naye amaanyi tegali mu dola kubanga ezo empapula bakuba nkube. Ssente bwe zikendera mu bantu nga bagenda mu byuma byabwe nga bakuba ssente, kitegeeza omuntu asobola okukuba obukubi empapula n'afuga ensi. Lwaki ffe tetusobola kwefumiitiriza ku bintu ebyo? Kubanga bye tulaba, bye tusoma ne bye tuwuliriza tebikyagatta makulu ku mwana w'omuddugavu. Nali neetegereza mu bino bye tutambulamu nga tusoma, nengwa ku bintu bali baali mu mboozi yaabwe nga bagamba nti omuntu ono omuddugavu tunaatambula tutya naye. Nze kyempita confusion. Ntera okugamba abantu nti abantu abategeera tebalina kitangaala, abatamanyi be balina ekitangaala. Kakati ebiri mu nzikiza tebabiraba, ate n'ebiri mu kitangaala tebabitegeera. Ffe ge makulu ga puroguramu eno tukola emisomo egy'enjawulo. Kati tujja kubeera nga 13 tujja kubeera e Butambala mu bulo. Ffe situwogera ku ssente, situwogera ku bintu, kubanga abantu abasinga obungi baagala nnyo okuwulira essente ngaggawadde ntya, nfunye ntya. Buli muntu mu nsi kati avugibwa kufuna ntutte ki. Olunaku lugenda okuziba asooka kubala byatutte. Abaddugavu olunaku lugenda okuziba, ewiiki egenda okuggwako abala byatutte. Tasobola kubala ntegedde ki mu dimansi eno, njize eki ekigenda okunnyongerayo, ekigenda okunfuula omuntu ow'enjawulo, ekigenda okunfuula ow'enkizo ku bantu bonna abalala. Wabula buli lunaku abazaalibwa nga batwala bangi. Tuzze tulaba mu programs ezisoose n'ezasooka nga tubategeeza nti eyatonda ensi eno n'eyagiteekateeka omutonzi waffe yagenderera nti omuntu okufuna ky'ayagala ateeka okugaba ky'alina. Kyovula tugamba manya ky'oli extra. Bw'omanya ky'oli tekiba kikyo, kiba ky'oli akuliraanye. Ekitegeeza bwe nkimanya ne nkiwa nnyini kyo, nnyini kyakifuna n'akikozesa. Bw'akikozesa anziriza nze kyenjagala. Kakati abantu abasinga batambulira mu kufuna ntutte ki. Kyovula obubbi bujja kweyongera.
era obubbi bujja kweyongerera ddala bugazi bwe olw'ensonga omwana azaalibwa agambibwa okubeera n'amakulu mu nsi eno olina okuba ng'olina ebintu bingi naye tuzze tubategeeza nti tuli bantu gwe mutendera ogusooka, tulina obuntu gwe mutendera ogwokubiri, obuntu butusembereza abantu gwe mutendera ogwokusatu, abantu batuyamba okukola ebintu gwe mutendera ogusembayo. Ekitegeeza oteekwa kusooka kutegeera nti oli muntu, omuntu n'oba n'obuntu nga bulamu, nti newankubadde njagala nnyo naye nkimanyi nti ne John akwata bino ayagala nnyo, kitegeeza okwagala kwange mbaako wenkukomya, obwo bwe buntu. Newankubadde nsobola okutwala ebitali byange naye ntegeera nti ne bannyini byo babyagala, obwo bwe buntu. Kati bw'obeera n'obuntu obulamu n'obeera omuntu mulamu n'obuntu bulamu, abantu bakusemberera, abo abasaanidde era ab'ensonga. Si bonna mu nsi, waliwo abalaba ebintu bino ne bakwatako nnyo ne bategeera nnyo ne baba nga bategedde nnyo ne batusemberera. Abantu abo gye bakoma okutusemberera gy'okoma okuba n'abantu abangi bakuyamba okukola ebintu. Kyova olaba ffe eno mu Luganda oba mu Buganda tugamba nti obugagga bantu, bw'obeera n'abantu bwe bugagga. Mu Latini bagamba vox populi vox dei, eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Kitegeeza nti bw'obeera n'abantu abakkiriza era nga bakkirira mu ekyo ky'oyogera ne bakitegeera ne kibumba obulamu bwabwe ne bufuuka bwa njawulo, kitegeeza obuntu bwo bulamu. Kakati gye banaakoma okuba abangi, abanaakusiima gye banaakuwa ebintu by'ensi. Kale ekigendo kya programs zino kuzuukusa ntegeera entuufu ekomewo mu ffe. Abalala nga buli omu agoba ssente, buli omu adduka kusanga ssente, ffe tunoonya obuntu buddemu okuzimba abantu abalisobola okuzimba ebintu mu nsi, abalala bye balitambulirako, abantu abalala bye balitambulirako. Kale luno lujegere, abantu be baba n'obuntu, obuntu bwe busembeza abantu, abantu be bayamba okuzimba ebintu, ate abantu abalala mwe batambulira. Bwe tutaategeera ekyo, amawanga agaffe tegagenda kukula. Famire zaffe, empya zaffe mwe tuva tezigenda kukula, kubanga mu buli lujja Katonda asitulawo omuntu, buli nnyumba Katonda asitulamu omuntu ategedde. Okutegeera kubeera kw'oyo asituddwa, okukkiriza ky'ategedde akikolerere oba naye okukisuula akirekaawo. Oyo asituddwa aba asituddwa ku lw'ennyumba yonna, ku lw'olujja lwonna. Kitegeeza kimukakatako okukomawo okuyamba enju eyo n'olujja olwo, naye ate kikakata ku lujja olwo okuyamba omuntu ono okumusitula, okumukuuma n'okumusabira. Wano ewaffe oli olusitulwa mu lujja n'afuuka wa kitalo, atandika kuyisaamu banne maaso, atandika kulowooza wa makulu nnyo okusinga abalala, atandika okwagala kusinzibwa. Kitegeeza ekifaananyi ky'omutonzi akiseeseetula n'akijjawo n'assaawo ekifaananyi kye. Ndowooza abamu singa baali basobola baali kubisiza n'ebipande ne babiwa ab'omu lujja, buli omu akitimbe mu nju ye nga bakeera kumusinza. Kyokka ate ne ku ludda olulala, oyo aba asituddwa mu lujja, bano abatasituddwa batandika okugamba Illuminati yakka mu nnyanja, yagula bino, yakola bino, ne batandika bo bennyini omulwana. Kakati abaddugavu balina entalo nga za bisiikirize bya bwongo bwabwe. Tulina entalo ezisinga ze tulwana nga twazitonda butonzi mu ffe. Oli akutunuulira oba n'atunuulira mule n'agamba oyo alabika akka mu nnyanja, n'akikuliza mu ye. Kale bw'abanga akkayo, naawe gendayo, kkubo lye limu okkeyo. Buli lwe tutategeera bannaffe abasituse bye bayiseemu ne bye bategedde, nfo ky'okubitegeera naffe tusobole okubikosa tusituke, tugenda kubalwana, tubakube, bakome. Bwe banaakoma olujja lugwa. Nkibaddiramu wano, mu nju yammwe, mu nju ya kitaawo, bwe wabaawo omuntu Katonda gw'asitudde muganda wammwe, mumusabire, mumukuume, mumutaase, mumuzimbe, mumuyambe. Bw'obanga bwe weetunuulira mu luggya lwammwe gw'osituddwa, beera n'amagezi, beera mukkakkamu, beera mwetoowaze. Toli wa kitalo ku bonna, gw'oweereddwa omukisa gw'ennyumba eyo
osobole okusitula banno, kubanga bwe watunulwamu omwoyo gwo gwalaga tegusobola okulera emyoyo emirala. Kakati bw'obanga ekyo omaze okukitegeera, y'entandikwa y'okutegeera n'okuzimbagana n'okusobola okugenda mu maaso. Katuwumulemu katono tujje mbakulisaayo. Twakomye nga tubategeeza nti bw'oba mu nnyumba nga gw'osituddwa, kitegeere nti gwe ttaala y'abalala. Ebiseera ebisinga bwe tuba tutambula ekiro nga tukutte omumuli tooki, fe abakutte omumuli tubeera mu nzikiza. Amulisa banne aba mu nzikiza, baamulisa be babeera mu kitangaala. Kitegeeza nti gwamulisa weewaayo okunoonya okumanya n'okutegeera n'amagezi ag'ensonga agasaanidde, n'otoba n'obonaabona kye tuyita ekizikiza. Watoba, wabonaabona, weewaayo, wakola. Gwe wamulisibwa munda mu ggwe otegeere nti okutoba n'okubonaabona si bye bikulu, wabula kye wali onoonya kye kikulu. Bali abataaweebwa mukisa be bagenda okubeera mu kitangaala kyo ky'omulisa. Kitegeeza nti gwe enzikizaayo efuuka amasomo g'abali abataasobola kubeera mu kitangaala. Bw'obanga gwe oweereddwa omukisa okuyita mu ekyo, beera n'amagezi, teweegulumiza, teweepanka, kubanga gwe oweereddwa omukisa. Ate tokudaala kuduulira banno kubalowoozesa nti gwe wabonaabona nnyo. Nedda, gwe waweebwa ettaala y'olujja olwo, gwe waweebwa ennyumba y'olujja olwo, osobole okubonaabona ozuule amagezi agalifuuka ekitangaala eri banno abali mu kizikiza ky'obutamanya. Kale gwe yaweebwa omukisa ozuule amagezi, gw'oteekeddwa okusitula olujja, gw'oteekeddwa okusitula ennyumba, gw'oteekeddwa okusitula abalala abali mu lunyiriri. Abali mu lunyiriri basitule abali mu mituba, abali mu mituba basitule abali mu masiga, amasiga gasobole okusitula akasolya, akasolya kasitule ensi. Bwe tutaakola ekyo tetugenda kukula.